we bali kunyumirwa ebyafaayo. Zirubega Ibrahim Kasinga. Omwaka guno gyaweze emyaka 37 bukyanga ab'ebyokwerinda balumba amaka agamu mu kitundu eky'ebunnamwaya mu Kampala ne bakwata abantu 25 abali bagambibwa okuba nti bali mu kibinja ky'abataka bakiri muto. Gurupu eno kigambibwa nti yemu ku gurupu ezaalimu abantu abalwanirira obwakabaka bwa Buganda era nga bano baali balwana kuzaawo kitiibwa kya bwakabaka n'okulaba nga Buganda yeekuttula ku Uganda. Tinera gurupu eno bali bateekateeka kulaba nga bajjako Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye. Tibano ekyali kibanyiizizza kwe kubanga musajja mukulu ono Museveni bwe yali ng'alayira mu January 1986 teyayogera yadde ku linnya ly'omulangira Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga kaakati ye kabaka, yadde okwogera ku buvunaanyizibwa n'ebyo bye yakola mu lutalo lwa NRA bwe yali ng'ejja mu buyinza. Abamu ku be baakwata kwe kwali ne yali Vice President wa Milton Obote owookubiri Paulo Muwanga, ng'ono baamukwata ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwekumi 1986. Abalala kwaliko eyali Minisita wa Commerce Evaristo Nyanzi, ng'ono baamukwata ng'ennaku z'omwezi 5 October 1986 nga baamukwatira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe yali ng'ali mu kulinnya nnyonyi genda Yugoslavia. Dr. Charles Lwanga ye yali chairperson wa Federal Democratic Movement of Uganda bagiyita FEDEMO. Ono naye yali Minisita w'Environment nga yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 4 Ogwekumi. Balala abaakwatibwa mwe mwali Anthony Sekweyama yali editor wa Citizen newspaper era nga yali omwogezi wa Democratic Party. Joseph Mukasa Mubiro ono yali businessman. Major Rose Sindibwa ono yaliko ow'amagye mu Uganda Army ng'era bali bamutendekera India. Era ng'ono yali afuuse omu ku baduumizi b'ekibiina ki Federal Democratic Alliance. Fred Mubiro Mpiso ne Captain Davis Ntambi Nsozi bano baali ba FEDEMO naye nga nabo baaliko mu Uganda Army. Obulanga ennaku z'omwezi 25 Ogwekumi 1990 gavumenti yavaayo nerangirira nga bw'etakyalina kyeyagala mu musango gwa Muwanga ono. Era bwe batyo ne bamuta kyokka ono yafa nga bayise emyezi 6 ng'avudde mu kkomera. Abalala abaakwatibwa mu kiseera kye kimu wabula ng'emisango gyabwe gyali tegisalibwanga. Kwe kwali munnamateeka wa DP Francis Bwenje, Dr. Lwange yali omusawo ku ddwaliro ery'e Lubaga, Joseph Mukasa Mubiru ssaako ne Sozi Ntambi. Wabula ng'ate bo abalala emisango gyabwe gyali gyawulirwa dda nnyo emabega nga ne musajja mukulu ono Muwanga tannateebwa. Gurupu ya Nyanzi bo baatwalibwa mu kkooti okuwulira ennemba n'emisango. Era nga ssaabawabi wa gavumenti Peter Kabatsi yategeeza kkooti nti abakulu bano wakati w'omwezi ogw'omunaana n'Ogwekumi 1986 baali bali mu kuteekateeka kujja ku gavumenti nga bakozesa mmundu. Kabatsi yategeeza kkooti nti bano miitingi zaabwe ze baakubanga nga bateekateeka ekikolwa kyabwe baazikolanga mu bitundu eby'enjawulo okwali Mukono ssaako ne Kampala. Era emu ku miitingi gye baakuba yaliwo ng'ennaku z'omwezi 16 Septemba 1986 nga yali ku Popo Memorial Center, ate ng'endala baagikuba ng'ennaku z'omwezi 26 Septemba 1986 nga miitingi baagikuba mu maka ga Dr. Lwanga mu kitundu eky'e Lubaga. Era nti waliwo abamu ku baamagye be baali bali ku luutinzi okubeera nga babayambako okukola omulimu guno nga kwaliko Kano Frederick Boogere, Drago Nyanzi, Sam Wasuwa ssaako ne Fogo Kasirye. Era nti bano beetabanga mu meetings ze baakubanga kyokka nga bwe baamala okukwatibwa bano baafuuka abajulizi gavumenti be yali yeesigamyeko okwongera okulumika abali mu nteekateeka eno. Omu ku bakugu mu by'empandiika mu kitongole ekya poliisi John Baptist Mugizi nga kwotadde ne yategerekako erinnya erimu eryakanaabi ng'ono yali maneja wa Colin Hotel mu kitundu eky'Emukono awagambibwa okuba nti meetings we baazikoleranga. Drago yategeeza kkooti nti baali mu meeting eyasooka Major Ndibwa waawe yayanjulira ekiteeso eky'okubeera nga bano bawamba gavumenti. Era nti Wasuwa ono yategeeza Nyanzi nti kijja kubeetaagisa obukadde bw'ensimbi za Uganda 15 okubeera nga bawamba gavumenti. Nti era Nyanzi mu kusooka n'abawaako nusu lukumi olw'Ekenya. Bannamateeka baali bawolereza abavunaanwa kwe kwali Joseph Bali ku ddembe ne Remedius Kyonooneka Kasula abangi gwe bamanyi nga Remi Kasula yali omulamuzi mu kkooti ejulirwamu eya Uganda. Bano baakuba ebituli mu bujulizi gavumenti bwe yaleeta. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bano baakuba ebituli mu bujulizi gavumenti bwe yaleeta. Ne bategeeza nti n'abajulizi be baaleese obujulizi bwe boogedde butankanibwa nga tewali n'akatono bwe bukwataganira. Era obumu ku bujulizi bwe baakubamu ebituli bye bya musajja mukulu Kasirye bye yategeeza kkooti nti Dr. Lwanga bwe baamusisinkanira mu maka ge Lubaga yali alinako paati ku kirevu kye yali ekuunyuuseeko. Kyokka ng'ate ye Waswa yali ategeezezza kkooti nti Dokita yali talinaako kirevu kyonna we kyakuunyuuka. Era yadde abamu baali bategeezezza nti Dr. Lwanga ono yali mu maka ge ng'ennaku 26 Septemba 1986 nga bateekateeka kuwamba gavumenti. Kyokka ate obujulizi obulala bwalaga nti ku lunaku olwo lwennyini Dokita ono yali ali mu miitingi mu kitundu eky'Ekisubi. Era munnamateeka Kasula ono yakuba ebituli mu bujulizi obwaleetebwa obwa kopizi ezaali zigambibwa nti ku baali bakubye pulaani ez'okuwamba gavumenti. Kopizi zino zaali bbiri, emu nga yali ya peegi 8 kyokka ng'endala yali ya peegi 10. Era obujulizi obulala obwali bukontana y'engeri Nyanzi ne Sekweyama gye baatuukamu ku Popopo Memorial Center mu miitingi gye baali babayiseemu. Drago yali ategeezezza kkooti nti ababiri bano baatuuka ku senta nga bali mu mmotoka y'emu, kyokka ye Waswa yategeeza nti bano bajjira mu mmotoka za njawulo. Munnamateeka bali ku ddembe yategeeza nti Drago ne Waswa ono bali bapangisiddwa kubeera nga basiiga Sekweyama enziro. Yadde nga Dragon yali ategeezezza nti yasisinkana Sekweyama ne boogerezeganya, kyokka oluvannyuma kyazuuka nti bano baali teboogerezeganyangako wakati waabwe. Balooya bano era baategeeza nti abamagye bano abaali bafuuse abajulizi ba gavumenti singa baali beetabye mu kuteekateeka kuwamba gavumenti, bwe kubanga okuteekateeka kwaliwo baali badde nabo bali mu kaguli, so si kubeera nga balya butaala gy'oli nti tewali kye baakola. Era olwo ng'ennaku 23/1988 Nyanzi, Meeja Mpiso, Sekweyama ne Dr. Lwanga omulamuzi Alfred Kalokolo yabaggyako emisango. Ono yategeeza nti tewali bujulizi bwonna bwali bulumika bano kubeera nti beenyigira mu kuteekateeka okuwamba gavumenti. Era omulamuzi n'ategeeza nti tewaliwo bujulizi bwali bukakasa nti bano baakubanga miitingi ez'enjawulo okuli ewa Dr. Lwanga ku Popopo ssaako ne ku Colin Hotel e Mukono. Wabula kigambibwa nga wayise emyaka egiwerako Meeja Mpiso yeekubana ne yali munnamagye wa UPDF Meeja Herbert Itongwa ne batondawo akabondo k'abakwatamundu aka National Democratic Alliance, era nti bano balabika be batte yali omuduumizi wa poliisi Elisa Kalakire. Meeja Ndibowa, Kapiteeni Sozi ssaako ne Mubiru bano bo emisango gy'abakka mu V era ne babasalira gwakuttibwa. Mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kulaba engeri ye Israel Mayengo gye baamukwatamu era ku nsonga ze zimu.